Akatambi kano nkakole nga kyalina omukisa ogwogera. Yagadde nkola akatambi kano nga kyalina omukisa ogubanyonyola. Vidiyo eno esigale kuliko. Nkoze vidiyo eno omutima gwange ndi mugumu, naye saagala ate mwabadde abawagizi bange, mikwano gyange n'ab'eŋŋanda zange musigale mu bweraliikirivu. Kyonna ekijja kiri nti mujja kuba mukimanyi. Obulamu bwange buli matigga, ssaawa yonna nandiwambibwa, nandittibwa. Omuntu akulembedde kino bamuyita Kano Kiyingi ow'Ekakooge nga yakulira Operation Wealth Creation. Kano Kiyingi otuuziza meetings nnyingi ng'oteesa okunzita ofuleminge nti nafudde accident. Nze Ivan Kyeyune, maama wange bamuyita Debora Kayizi, taata wange bamuyita Kyeyune Steven. Bwe mba nfudde on record oba bwe mba nga mbuziddwawo, apulaninga bino byonna bamuyita Kano Kiyingi. Buli muntu afuna akatambi kano katambuzi. Ekinzisa mbunze naleese Bobi Wine enakasongola bo babadde ba Museveni. Buli mwana atimba baana yange Kiyingi mumusibye. Buli mwana atimba posta zange Kiyingi gwosiba abaana bange, gwosiba abawagizi bange. Era mwavaayo ne mugamba nti mugenda kuyitanga mu bukodyo bwakwata kafyu, musibe buli muntu asibayo baana yange. Nze mbalemeredde kubanga nyinyuka bukyali saa 12 zinsanga navudde edda mu bantu. Mwagala okuntuusaako obulabe. Nze nawona ejjambi omulundi guli ogwasembayo, baagutema omukono gwange guno n'omukono gwo guno gwakangabala gwakakanyala, kubanga mmwe abatanjagaliza kuba mulamu. Ekinzisa kwogera mazima nti amagye gensibye ku nnyanja gassa abantu ng'abantu tebakyasobola kuvuba. Abalala emirambo gyabulirayo eyo, amagye gabagaana okugenda okubajjayo. Abalala bafuuse bamulekwa, bakuba abantu emiggo, emmotoka z'abantu zavumbira eyo olw'amagye. Bwe nyimirira mu bantu n'embyogera, temwagala mbyogere, temwagala mbuulire bantu. Ekyokubiri, temwagala mbuulire bantu nti ekibbattaka kyetololeddwamu mmwe. Temwagala bantu kubabuulira mazima. Naye nkiddamu ku katambi kano, amagye gassa abantu ku nnyanja, ennyanja tekyalina muntu w'ebululidde egasa. Ssaawa yonna bwe mba nfudde, ebirala byonna abalamu munaateeseza omulambo gwange, naye temuva ku mazima. Abantu mubaleke basalewo balonde gwe baagala, kubanga buli muntu amanye ennaku emuluma ku mutima. Abantu abattiddwa abantu baabwe ku nnyanja tojja bakaka kuwagira kye batayagala. Abantu abagenda mu malwaliro omutali ddagala tojja bakaka kuwagira kye batayagala. Abaana b'abantu abasomye nga tebalina mirimu tojja bakaka kuwagira kye batayagala. Kano Kiyingi meeting z'otuulamu zirimu abantu 5. Abalala ngenda bamentioninga kasitooba ngozeemu okukwata abaana bange abatimba banners, kubanga bonna abana mbamanyi era ne meetings ze mutuulamu obutambi mbulina. Tambuza akatambi kano, ensi eribeera abajulizi bange singa naaba mbuziddwawo oba nga nzitiddwa. Olwa Katonda n'ensi yange twagala mazima na bwenkanya.